Nemolango obuyimba bwe butambula biki. So omanyi okwemola ekitegeeza? Yes. Banga agezaamu okubeera model. Just call some Facebook more TikTok wete weyo bakola weba kandabe bakola tebakwata simu eba kati ngene najiteeka mu selfie nakola bwati keiko lino oyo kati banga agezaamu tulabe nga kumola moto. Yes, atagane mole. Nzijagala yo kwebola nga nyimba luyimbo oluusi. Anti luyimbe. Saga kwera baze sonko nvaako. Njagala okolo takale kulombo kozi wali liri tekulabe nza kulaba. Oba okuzina ko manyo gesinga kumanya. Byonna bimanyi. N'okuzina okumanyi strokes ezo zimanya abana zibako. Buno bwakola bwoti kunyola biwato. Akawato kenyola. Yeah, kagodana bulungi. Yeah. Kale nze Sonko Muhammad tongera okubanirizaako omukutu gudu talent kwe tuli ninako okuba nowenti today nino omukyala gwendi naye mwana muwala, she's very beautiful. Tugambe katunyumemu ku mboozi just freestyle we mboozi ya kiwala ya kivubuka tulabe biri bitya talent waizi n'ebirala obulamu buli buti bulambule bulungi japongiza ku ddowoozo likiria erinnya ly'oggwa Rona K. Yeah. Okay. Kitegeeza gwe toli musomo yamba twambazi nga abasiraamu. Nyambadde bwambazi nga abasiraamu kuba bali mu kisiiwa ate obusiraamu mbuwa ekitiibwa. Lwaki gwe Rona K? Lwaki nze Rona K? Kuba amanya gange bampita Kansime Rona. Kansime Rona. Yeah. So kikirugamye nti Rona K. K stands for Kansime. Kansime. Okay, obulamu buli butya? Obulamu si bulungi nnyo naye era bulungi. Bulungi naye si bulungi. Okusinziira ku kasana akangi. Oli bw'akutunuulira ayinza kuwa emyaka ng'emeka? Bantunuulira? Emyaka nga 18. Ayinza kuwa nga 18 naye nga gw'olina emeka? Nze. Oli bw'akutunuulira n'akuwa kyanjawulo n'okuba nga naawe olina gy'oli. Emyaka gyange si mingi nnyo naye ndi waggulu wa myaka 18. Kale ndine Kansime Rona tuze okunyumyamu ko wankonyeko Kasimu. Oyagala gyo tunyumyemu ko isimu yange wagifuna oti? Isimu yo nagisanga ku TikTok. Account yo? Ya account yo. Naka account bili ku TikTok ezili official zenkozesa. Account kikuzona. Sonko Muhammad one Sonko bakala account yakola content ki? Content gotera nnyo okukola ng'oli ku piki. Ya boda eri. Onyumirwa nnyo ebyo weebiti. Binyumira nnyo. Abamu balabanga ebyekisiru. Anti ndowooza zaabwe naye naye bw'ajja n'akikola ky'okola alaba nti kya kisiru. Kati ng'ensonga yabadde ki yennyini? Omanyi nyagadde tugabanemuko ku mboozi ng'ejjukkiriza. Ate bitambulira mu layini ya promotion weebityo tunyumemuko abantu. Tuwongereko tunyumemuko n'abantu nabo bamanye sanga bayinza okubaako kye bacontributinga ku mboozi gyetunyumya ne bakomengira komenti zaabwe awo kujya. Ensonga yange bwe tukola bugobe. Ensonga yange endeese ensonga ya music. Ngeri gye tubonaabonamu kutambuza music. Bwebityo. Oli muyimbi? Muyimbi. Naye wangambireko nti kirina ng'ekisito y'emuka ekya music you want to change the music obeere nga tokwatako ekiro eddala. Kubanga tuyita mu bintu bingi nnyo ebitukalubiriza nga ffe abawala okusinga ffe abawala bitukalubiriza nnyo. Lwaki odecidinga okuva mu music okyuke ate obeere nga ogenda ku TikTok obeere TikToka nga ffe? Ngammwe anti kati enjawulo eri ku music TikTok. Osobola okubeera TikTok n'ofuna manager nga mukazi. Osobola TikTok n'ofuna manager nga mukazi. Naye mu music osobola kufuna manager nga mukazi? Mukazi ku mukazi kiba kizibu mu music. Naye ku TikTok kisoboka okubeera. N'ebirala ebizibu bye tufunamu mu music industry. Like batukozesa nnyo kale kyenyinza okugamba batusumbuwa nnyo. Basumbuwa batya? Muntu abayitagana ategeera okusumbuwa batya? Kunsumbuwa so kugenda ng'oyagala kukola oluyimba n'osinkana promoter oba producer ne mukkaanya sente ze mugenda okukolera.
ye asokugamba saagala ssente ng'agakolera bwereere aba tayagala kukolera bwereere akugamba saagala ssente ezo beera ne ssente ezo sizaaga n'omubuuza ati lwaki nga twakanya ku bintu bya bizinesi nakugamba tusobolayo akantu akatono akansanyusa nga nze omuntu n'omubuuza akantu kiyakugamba tuli bantu bakulu naawe tobitegeera ekitegeera ebyebintu webityo nobeeraawo nga tobitegeera ate kati bwoba owulira ng'okyagala osobola okukikola naye obuzibu bwe tufuna nti musobola okwekkaanya okukkaanya nti toyagala ssente kankukolere kyoyagala nange nfune kyenjagala so osobola osooka omukolerayo ekyayagala ate gwe kyoyagala n'atakikola kuba ekikya wakimaliza okukikola kiwedde natandika okubuzaabuza ndi bize jangu ku Lwokubiri jangu ku Mande bwatyo ebyo ebintu bitusumbuwa nnyo kale nga ddiro wali ogambye nti nakolako naye nkola projekiti bweti nga gikolera mu kitundu gundi naye kyasinga okunsumbuwa baŋŋamba naye oba toyogedde mannya g'abantu okulaba ebifo bakolera ekyasinga okunsumbuwa ekyokola singa n'emmere gye zyagalayo yogenze naye ekyasinga okunsumbuwa ku byonna byonna omuntu n'omukolera ekintu oba n'akukozesa nnyo okozesa ennyo mu lulumi olwangu oba olulumi lwe tutegeera kwebakako ng'olina kyolwanirira okufuna n'okozesa obulamu bwo nti okyagala njagala funa oluyimba mukulisa gundi w'amaanyi asabye kino ayagala nnyamuga aneeweeyo muwe nfuna oluyimba olw'amaanyi mbeere wakabi naye ate bw'okikola tasobola kukukolera kyoyagala so ebyo ebintu bitunyigiriza nnyo kale ekyenyinza okukugamba kitegeeza wagenda okuyingira music ng'omaliridde ng'amaliridde nga nsazeewo nga mwagala nnyo nga bw'okiwulira naye ebintu byetusinkana bikumalako oluusi tuba n'abaana abato nga tusisinkana abasajja bakulu abakulu be balina emyaka ng'emeka nga golina emeka myaka nga mmeka kuba batugamba omuwala alina okubeera mulaavu balina okufumbirwa omuntu nga musinga emyaka agiwerako ng'agiwerako osobola okufuna omusajja ng'ali ku myaka 45 tosobola muwa mwana wa myaka 2 sure kuba ye aba mukulu nnyo ku lulembo lwange aba ku levo gye ndiko nganda wange emitima ono twalinako omwana al'emyaka 14 n'afuna mu lubuto omusajja myaka 35 olubuto osobola okulufuna naye ekitukaluubiriza nti ekintu kyoba weetise sometimes kiba kizita okuggwe so mugenda okusanga abamu bakubisaamu obwo emyaka nga mingi nga muzeeyi nga kale si mukulu nnyo naye noonoonya otandikira okukola naye ekintu nga kale kikusumbuwa nnyo onoonya otandikira ng'omulaba nga taatawo ng'olaba akayimbo akaagala producer w'amaanyi yakola by'amaanyi ogambye nti ntemera wano nange nkole wano nogamba osanga nalibadde nkikola ninga emyaka mingi omulaba nga taatawo kati olaba Sonko kati oyo omusajja bw'aba mukulu nnyo ogenda omuto naye kati mutandikirewa ntandikirewo okugyamu akagoye nga mukulu nnyo ensonyi zikukwata kuba omulanga omuzaddewo naye ng'ate ye ng'ensonyi nga tezisobola mukwata kuba olwedde omuntu waganira ssente ekitegeeza nti ensonyi tezisobola kukola ki mukwata kuba wasobodde okugamba nti baako ekyonkolerayo ekyenjawulo kitegeeza aba akyogeza bugumu tuli ku mukutu Good-Talent nyongera okubaaniriza nti Jolo Property Consultancy gwena wotulabira nga weetaaze ettaka okugula weeriri bulambalamba fuuti 24 miliyoni 1.5 fuuti 40 miliyoni 3 ebyapa weebiri waliwo ettaka erigenda mu maaso ery'ebyapa eriri mu bitundu by'ekiyunga awo 5 ku 10 ekyapa ky'omungalo ovaawo nakyo oluma lusasula booti ssente zo $20 waliwo n'ebunyiri bayitawo bunyiri kalagi bunyiri bodaboda nosunga 1500 okuva mu tawuni ya Kalagi okutuuka estate endala weeri ebyapa bya miliyoni 17 5 ku 10 osobola okunkontaktinga ku namba z'essimu z'olabaawo
0706 oba MTN 0782952555 nojja mu Jolo Property Consultants nobeera nga ate ofuna ettaka. Newoba olina sente nga za kitundu, for example olwo teyinza obba etundibwa $1.5 naye ng'olinako miliyoni egyo osobola okujja n'okola endagaano yo nobeera nga ate owayo miliyoni eyo nosekiwalinga ettaka lyo noonya balansi wa mitwalo 5 n'ogateekayo akazanyo ne katambula ne kagenda amaaso. Naawe weekyapa kiyinza obba tugeze ekya miliyoni 2 ng'olina miliyoni 15 oziteekayo, 5 ntuzikubanja n'osasula nobeera nga ate weefunira ewuwo. Tulambuza nze onawo nkubiridde essimu tukola program osobola okutwala n'enkulambuza estate ez'enjawulo we ziri naye okusinga ddala tuli mu bitundu by'emukono awo tuli Nakifuma awo Ennagalama Ekiyunga Mukalajja wonna tulinawo estate ezigenda amaaso n'okubeera nga ate nga zitundibwa. Enamba y'essimu yo la screen yo gy'obeera okozesa twogere tukulambuze ate obeere nga ofuna Jolo Property Consultants. Ndine wagambye linnya ki? Ronake. Ndina omuwala ono Ronake tunyumyamu ko wano mpola yankonyeeko n'agamba music alinga nga akalube nati ndaba TikTok elinga ngenza okuba ng'etambulamu ko somehow so wali badde sonko nyambako n'onkwasaganya. Tulina challenge tukola n'abantu bangi, abamu batuvuma, abamu bagamba tulina emitima emibi, abamu like bwe mwalina ati byayogera ebyo byanjawulo gwe amaanyi gwe wagajja story zambulaze bankubako toziraba tewala abantu abakomplaininga anti kati omuntu waba takogeddeko oba tolina kyoli. Omuntu aba alina okwogerako naawe n'otegeera ekitegeeza nange nina kyendi kuba omuntu atalina kyali tebasobola mwogerako. Kitegeera ye olaba omwavu kati omwavu bamunyumyako ki? Yawunya nnyo. Kati omugagga gwe banyumyako ne bagamba omugagga ku kyalo yaleese emmotoka kati gwe waleese ekyo omwavu. So omuntu ali kyali gwe banyumyako. Anti batumanyi oluusi omwayizo kyanagamba ate nze ngende ewooyo nange anzibe manyi ngende ewooyo simanyi nange akola atya nagamba sijja genda wooyo mutidde bemwogerako bingi. Waliwo olugero lwe nawuliranga ndi muto oba Luganda naye kyonna kyekiri amaaso okuba kwerabira. Amaaso kuba kwerabira. Like nti ekintu kye bakugambye nga tonakakasa sooka ogenda okiraba kituufu oba si kituufu. Kale nina omukyala bamuyita Ronake kati TikTok yagadde olumbe TikTok olw'ebizibu ebingi. Baproducer obwogeddeko bafunako obuzibu ba DJ bazanya nyimba ku radio ku TV. Nali mbafunyeeko okuba oluyimba lw'oku radio era nabo bifaanagana ne ba producer be batukolera oba oluusi nga we bakulaba nga kano kaavu ne bazitunda abayimba abagagga balina ku ssente nga balalungi nga baluguzaamu omulala. Kiyinza okugamba nengeri yo ndabanga ensonga ennafu abaana wano bangi nga batalaafiya n'agenda wa producer n'amwebakako n'amukola oluyimba wa video n'amwebakako n'amukola video ennungi DJ n'amwebakako nga lwana paka wabaako gy'atuuka ebyo bikabika ne bikutiisa ggwe. Ebyo ebintu nga bwe mukimanyi eddagala lya siriimu balugobye naye nga bituufu baligobye balimba bituufu anti omuntu omugamba yambala akazannyo katambula akazannyo anti kati gwe aba asinga okumwetaaga ate kati gwe oba olina okugendera ku kintu ky'abakugambye okukola abasinga batebagala kwambala abatayagala olyo twayinzeko n'ogamba kale kantalaafiya n'oli n'agaana kwambala n'ogamba atukireka tulisiti sigigezesangako naye kituufu byo babikola naye nali ntuuse ku point ekikola ensooka neneekuba mu mutima nenkivaako ng'olina omuntu awo n'omaana ogaana oba mwali mu communicate nga n'ogamba bankikole oba waliwo n'abamu nga producer asobola okukubira essimu n'akugamba ndagako nga bw'oli ojje nkukubira akayimba ndagako nga bw'oli ng'ategeeza ki ndagako nga bw'oli jjamu engoye akulabe ng'oli bwereere ng'oli amaaso ku maaso oba ng'oli ku video call nga oli ku video call nga kiyinza kukoma omulago k'obulazi anti kati wekibeera nga kitambula naawe feelings ziba zeeyongera balina engeri gye boogeramu maye engeri gye boogeramu onyirira olabika bulungi ng'oyogeza omukwano ebyo ebintu webityo nga bali romantic okulabika bubi naye kati sonka olaba omuntu okugamba olabika obulungi alina okuteekamu n'olabika obulungi
abantu bebazaala nakinalinga balungi ate kati buba sibo bwoba olina obulungi obwange bwe wansangako ati n'olina okunyongerako obubo kati osobola osanga producer akugamba nti oli mulungi naye obulungi bwo bw'olina asobola okukuyamba n'amanya nti olina talenti nakukwata ku mukono n'otambuza ekintu kyonna ekigenda mu maaso naye tasobola kukikola okitegeera kati aba ayagala akozese gwe obulungi bwo bwagamba nti oli mulungi afuneyo ekyayagala kyenyinza okugamba nga si byangu saidi eyo soga ebya radio n'aba TV ne baproduce ebintu bino tebyawukana nnyo ebyo ebintu tebyawukana era buli omu g'osanga abasinga ne bwoba olina ssente zikola naye ye aba alina kyayagala ngayo omuntu sente zikola naye aba alina kyayagala ngayo omuntu kale batunyirigiza nnyo kyenyinza okugamba naye bino mbadde manyi biri everywhere naye giba mirimu newe n'aba TikTok newe kinabatu ba TikTok abaana nabo balaba banonya video nyanga ko video na gundi twandibadde video ne Ivo munonye nkole ko video ne gundi oba wa comedy ngoyo nti kati abazanya comedy bazijje kyakala oba basibi baba ninga anonya artist ya moyo video nga mwala bali meti everywhere ne obo dose mu music ne so bisanga wacho chozinga from music ujye ku TikTok atenga naye abantu era bajja bera abantu bafana dala twandibadde tubikola olaba enjawulo eri ku TikTok ne music osobola okukkiriza n'okola ekintu n'omuntu n'akukwata video nga muli mu kikolo nga tokitegedde sikitegedde ogambye otya osobola okukkiriza n'okola producer kyakugambye naye n'akukwata video nga muli mu kukola ekyo ekintu naye nga gwe totegedde kati bw'obeera ku TikTok buli omu kale agimanyi nti no TikTok wabawo obwekiti abamu babitwala ng'ebitali serious abalala babitwala ng'ebiri serious oyinza okubeera ne boyfriend wo nga bakola content okitegeera kuba yes oba n'okuba oluyimbalo oba n'otula mu challenge y'omuntu nga buli omu akirabye nti ogituddemu okitegeera naye kati kiba kibi ng'owekanga video ng'oli bwerere bagitadde naye so awo bagitera ku TikTok ng'oli ku TikTok obadde olina kyokula olugwene lukuvaako ya TikTok naawe abaka bakoze nkabadi ba trending okitegeera nga ka trending naye waliwo omuntu akukola ekyo ekintu ng'ayagala kwonoonera bulamu kati abo baproducer betusanga asobola okukola ekyo ekintu kasita ategeera nti gwe kyeyakukola oyinza kyogera ku social media n'omulabisa kati akukwata video eyo nga gwe tonaba kubaako kyoyogera ye n'ataaka video kalowooza TikTok ye n'akikutula like olwaki oginamu nnyo essuubidde ne TikTok ginamu essuubi ku lw'ensonga buli omu akulaba kyenyinza okugamba ate music tebamana music bagamba abayimbi basinga ba TikTokers okuba ab'amaanyi kituufu gye bali naye mukama bwakuyamba n'ovaayo oba w'amaanyi naye ffe nga ffe bw'oba okyali wansi tolina video teryakumanyi ogenda wano nayagala kiri oba oli wansi nnyo kyenyinza okugamba naye kati bw'ovaayo n'obeera ku TikTok osobola okukola content wo n'anyumira abantu ne bakutegeera esaawa eyo naye nze kyenyinza okugamba nze music namutandika mu mwaka gwa 2018 naye teryamanyi 18 19 emyezi 8 kyenyinza wali okyasoma wali n'emyaka emeka by that time naye sikyasoma osoma kugamba class ki nakoma siniafu naye singa yali TikTok nti ndi ku TikTok singa kati ntuuse wala nnyo naye ebyo ebintu bye tubaddemu nkolera kino nga sisobola kikola nkolera kino ng'oluuso nga sente n'ofuna ba promota nga sente bakusaba nnyingi ng'olabikaluubiriza nga tolina bw'osobola okukikola nga sente mpitirivu ze baagala tinengamba kasoke mbiwumulemu ebya music kuba already binyuma nnyo ng'olina ne ku sente nnyingi kuba yo omugagga tebamuyisaamu maaso mugagga tebamuyisaamu maaso naye kati ffe abaavu oyinza ogenda n'obusente bwo ng'otwala 10,000 ola muwadde 5,000 nkolera ekintu kikutuke ng'okyayegayirira yongerako sirina ebyo ebintu kati TikTok osinga kunoonyako nkimu feemu sente kyenyiza okugamba byonna mbyagala byonna mbyagala but yo redo giteekamu
yo lishuwa nti ate sijja kutula mangu abantu bakutegeera. Abantu bajja kuntegeera nnyo okusinziira n'ebyokola nga birungi nga content omulungi abantu bamwagala nnyo bintu byokola. Kati golagadde kola content ati. Content ati amanyi kino content asobola okubisa wate mu musobola. Content gwe mpulira nsobola kutuula mu luyimba lw'omuntu nenkola challenge n'enduzina oba n'enduyimba nga like nemolanga obuyimba bwe butambula biki. So omanyi okwemola ekitegeeza? Yes. Banga agezaamu okubeera model. Just for some Facebook more than TikTok weeyo bakola we bati kandabe bakola tebakwata simu eba kati ngeno nagiteeka mu selfie nakola bwati yeikolinga oyo kati banga agezaamu tulabe nga kumulamu. Nzijagala yo kwebola nga nyimba luyimba oluusi. Anti luyimbe oyagala nga oluyimba nawaliwo oluyimba nga mayiminga lumayimi. Si kulumayiminga naye osobola okubeera nga bw'oyimba bw'omudolinga kubeera kankubulire. Oyagala nga oyimidde tuyimirire. Ne bwe tutuula kuba omanyi ewatali ngoma omuyimbi tayimba. Oyagadde ngoma emali kusooka kubeerawo. Waliwo akayimba kenjagala okuyimbamu. Kayimba kayitanga Kagolo lya Bulu. Banja baza bakimanya akagolo lya Bulu. Waliwo kano akayimba kaliwo akapya simanyi. Papi yakoze n'oluyimba ne Lava Boy bagenda lutali n'ettayi. Kya Lava Boy. Ebidiyo bamaze okushuutinga. Kati already olange nsobola okuyimbamu akayimba akange already. No problem. Osobola otusampulingako. Omuntu nalaba n'agamba ekitegeeza ono omwana ye. Kati right now TikTok okozesaako manyi ki? TikTok mu kusooka nali nkozesa fake notes naye ebintu bye bampisaamu ebyokuyimba ebiyitama nenkyusa erinnya ya 0 erinnya lyenkozesa. Otayaga nteekuba no kamera then wemulimu nga bw'olaba mu kamera bamwe mpaga kweraba nze sonko nvaako ayagala kola otakale kola omubukozi wali liiri tekulaba endala nzaakulaba oba okuzina kumanyi ogesinga kumanya byonna mbimanyi n'okuzina okumanyi strokes ezo zimanyi abaana zibakola kunyola biwato akawato ko kenyola kagondana bulungi. Kale ndina omwana omuwala ono bamuyita Ronake yasooka kuba muyimbi ngayita Fake Nobs ye Fake Nobs then ate ayagala kusala kitegeeza omaze akabanga nga tokyayimba emiziki nga sikyayimba ebya music byansumbuwa naye nalina obuyimba bwange nga bulungi nga ne bwokakolera vidiyo ne bwokakimbiramu omuntu kale nze nayimbayimbamu koko naye tambuliranga nenyimba ku shows like nga abazaagala ennyimba zange oluusi nga abaana bavudde kusomero bategese simanyi swim party house party ebyo nenyimbamu nga bazaagala nnyo nnyo kyenyinza okukugamba. Kati mubona ba TikTok eriko abantu bangi lwaki bonna walonzeemu nze n'okwandaze kuba banange onkubidde essimu kimaze tuka ebbanga tingezaako n'ebimu okujjako naye n'olemerako ebbanga erira wikisinga 2 kuba naye ngezezaako okubuzaabuza nengezaako okujjako nengezaako okukolaki oluusi tuba bize paka lero ngambi nekambeerewo ndaba omwana onajja atuke tulabe. Mutozi waffe yasalawo oyinza okusanga yagambye naye omanyi talent gye ndinako entuusa ewasso. Kati lwaki mu bantu bona walonzeemu? Nalonze gwe manyi ne ku TikTok waliwo abantu bangi abakola challenge nga nnungi nnyo nange wona bakola challenge naye buli omu alina omuntu gwagamba ono challenge wo nanyumira nnyo. Kati nengezange challenge zo zokola nze nga nze zinyumira kuba oluusi nga zokola nga ovuga boda ngowe maye olina bino ebintu byokola ng'olinga ali mu kukwana abawala oba bali mu kukwana bo kati ebyo ebintu nawamba ndi waka nga ndi munyiivu ebyaddala nsiyo sigamba singankwanamu kale nze olina ng'ejja okivugamu nekinyumira nga nze omuntu kanigamba
nina talent wange lwaki Sonko sikunonyaako. Kyogamba ndi omu ku bantu like abali ku TikTok obadde ofollowing nnyo. Mbadde following nga yeggwe okusooka. Wala ne kana akawala ka Zaira Baby. Omwana mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Mwagala nnyo naye bwe musemberera kumpi ensonyi zinkwata. Simanyi gwe lwaki siyina nsonyi. Zaira Baby omusemberera koko like edimwayidu yakugameka ensonyi zikwata. Zaira Baby tukolera mu gym emu. Uwa. Mu town awo Cairo Bank awo. Gym. Gosula side. Nze mbeera Busaabala Zaira Baby abeera zitungayise. Kati so ove Busaabala n'ogenda mu Cairo Bank nokola gym. Yes. Bulidde. Bwe mbanga nfunye ssente. Kati otera omusangayo. Obudde obusinga bwe mba sivuddeyo mangu. Zaira Baby tumulaba mutini nnyo bw'ati mu size ki ekigimu ajagaza. Zaira Baby si mutono nnyo nga bw'olubona. Kuba bw'omusinga omubiri. Anti uwulire waliwo kye bagamba nti obukyalo obutono bwe bulimu ekyama. Oyinza osanga mu butono bw'ayina mulimu ekyama. Alaba oba obukyalo obutono sometimes obubina bwabwe buba bugoona. Nga akabina kagoona. Nga abanene be bakaluba okusinga nga bakaluba. Ng'osanga akawala nga katono nga ng'ebbeere lyalyo ddala ligudde naye nga likyalimu ekikaluba. Okitegeera oba obukyalo obutono bwefaako nnyo. Kyeyinza okukugamba bwefaako nnyo nga bw'okiwulira. Omwana ono